Basentebe ba NRM mu district ye Kampala bakiikidde ensinga bakulu mu maka g'obwa president era nga ye ssentebe w'ekibiina kyabwe olw'okubalemesa okusisinkana president nga bino babyogedde mu nsisinkano gye babaddemu ku katikati erugogo mu Kampala ng'eno egendereddwamu okutema empenda mwe banaayita okusisinkana ssentebe waabwe. Batulaze ebbaluwa President Museveni gye yabawandiikira mu mwezi ogwa January nga 12 ng'addamu eyo gye baamuwandiikira nga 27 November omwaka oguwedde nga yabasuubiza okubasinkana mu mwezi ogwa February era n'alagira Afande Nalweso okubategekera olunaku bamusisinkane. Yeekomiitinga mu buwandiike n'atuwa ebbaluwa yiino. Yayiwandika ebbaluwa eno ng'ennaku z'omwezi zaali nga 12 January n'alagira General Nalweso otutwala gyali okusiza mwene ebbaluwa twale gyali tumalirize bye twateesa naye. Kati ekibajje mu mbeera kwe kuba nti ebbanga lyaggwako dda nga n'Afande Nalweso gwe yabakwasa bamunoonyeza okumubuuza w'enteekateeka zaabwe we zituuse naye nga tebamulaba nga y'ensonga lwaki bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe. Bano abakulembeddwamu ssentebe waabwe Ntanzi Stephen Male babawadde ensalessale wa nnaku 3 nga singa mu maka ga pulezidenti bavaayo kuba olunaku lwe banaasisinkana ssentebe waabwe tebejjusa kye banazzaako. Olwalo lwakuna bwe lutwa ku Sande nga tulina communication eri clear ku Mande tugenda kukeerawo. Ezimu ku nsonga ze baagala okutegeeza pulezidenti y'enkola eyayitibwamu okuzza obujja enkalala za NRM nga bagamba kino kyandiviirako ekibiina okukola obubi mu kulonda mu bitundu bya Kampala. Mwalimu ekyokuyamba abakulembeze bano saako zaabwe ziteeka mu ssente, mwalimu okumuwa lipooti ey'emirimu gye yatutuma n'ebirala ebyalimu ebyali bigenda mu ekyo nkumaliriza okuba twalina ye bye yatutuma alina yalina ebirala bye yatwakkanya naye bye tugenda okukola naye. Bakkaanyizza watali kwekutulamu nti ku bbalaza ya buuki ejja baakwesitula bagende ku State House pulezidenti bamulindire ku geeti. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.